ekifo kyafuuse kya bulambuzi era nga kigambibwa nti abantu abasukkira ddala mu 273 be baakagenda mu kinene ekifo nga kuliko ba content creator abasukkira ddala mu 52 ate nga n'abasuubuzi ab'enjawulo abagenzeewo okubeera nga bamaketingirawo oba okolerawo business basukkira ddala mu 15. Twalabyeko ani Meremenya nga wali, twalabyewo Emily nga wali, twalabyewo Chef Amiri nga wali, kwegamba abasuubuzi ab'enjawulo bali mugenda mu ekifo ne bekwasizaawo bu video nga we ba marketing ebintu byabwe. Esinga okwewuunyisa ku kinene ekifo kyaggulibwawo omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era nga lyali ddwaliro. Bobi Wine yasalawo ekifo Museveni kye yaggulawo abaabeera okitegeera bulungi nnyo. On top of that n'agenda n'ebusiya ku poliisi za gavumenti neyeekubisizaawo ekifaananyi oye Bobi Wine naye nga sofa ekifo gamazima kyafuukidde ddala kya bulambuzi era nga abantu bangi nnyo bali mu kugezaako okubeera nga ba-accessinga ekifo kino eno era nga nnyini kyo kozi si kya nnyini kyo kyaka kya gavumenti by the way ekifo ekyo nga kya gavumenti kubanga olwedde kyasuulibwawo tekirina nnyini kyo kya gavumenti. So gavumenti okujjako nga yesazeewo gamba nti engeri Bobi Wine yazzeewo ekifo kyanisa okubeera popular tukole tutya katugende tutandike okisoloozaako omusolo tufuneyo mu ssente z'abalambuzi. Abazungu nga bwe bajja bakutwalawo ne bagamba munnanga wano Bobi Wine weyayimirira nga yeekweka wano we yeekweka. By the way ebiseera ebijjeyo ndowooza abaana baali banyumiza abazzukulu n'abazzukulu nti Bobi Wine yeekwekako mu ekifo era ekifo kya bulambuzi yayimirira wano na wano n'ayogera kino na kino bannange naye sofa gwe kyolina okubeera ng'omanya ekifo kyafuuse kya bulambuzi ekifo kyafuuse kya ttunzi oluvannyuma lw'abantu okukigwako ne batandikirawo okubeera nga bakikozesa kontenti n'obulango bwabwe obw'enjawulo. Wano kozesa Max Media nga ndasigala nku updates gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.